Kitangaaza, yeah. Mugamba mutya abalungi abekumira ku Wings TV banayi mukola kyamaanyi mukola kya muwendo Amaanyi Almasi Jacqueline program ekitangaaza nga bulijjo olunaku olwaleero it is a different place nga omukiraba tuli ew'omukulu Hearts in Art abangi bebumanyi nga Teez bwe tuli olunaku olwaleero njagala mumumanye ye yaani Hearts in Art ekola ki kwegamba ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero mugenda kubeera nga mubimanya byonna temuva ku Wings TV mwekuumireko ate na subscribing abambi you do please do subscribe osobole okubeera nga onyumirwa programs zaffe ez'enjawulo onyumirwa program ekitangaaza ne Almasi Jacqueline tuseekebwamu sente Shamia Shoe Store wamu ne Vintage Healthy Care mwogenda osangila products ennungi omusajja alina eddagala eddungi ajjanjaba buli kirwadde ajjanjaba sinuses ajjanjaba ulcers ajjanjaba candida ajjanjaba kabotongo ajjanjaba cancer kale okwetangira obutafuna cancer prevention is better than cure okitegeera beera nga ogenda kwetekea osobole okubeera nga weefunira products ez'enjawulo eddagala eddungi okuzaama tambula nange tugenda wa Teez omwami Teez ate musobole okubeera nga mumumanya nga bwe mbagamba sijja bbanjulira mugenyi waffe nga bulijjo ndina omwami oyo abatunuddemu ate nga nammwe mumutunuddemu agenda tuwulira amanya g'amatuufu oba oliawo gomanyi malala twagala tuve ku lineno lye tumanyi buli omu lyakozesa ate tumanye gali eri agewaffe eri ate musobole okubeera nga mugamanya jjukira tuli mu programu yaffe ekitangaaza ne Almasi Jacqueline sebo tusanyusa okulaba ku Wings TV nange Jackie nsanyusa okukusanga n'okulabako alhamdulillah okay omulabi waffe yandyagadde okumanya amanya gaffe gali agatutuumibwa bazadde baffe amanya nze Baguma Kyakuwa Tolbert Ateni no musajja simu yayi Daddy Claude oli muyaye buyayi sokolege Kyakuwa Baguma Tolbert Ateni Ateni eyo mpaako yange ame munyoro so mpaako yo katulaki olina agaffe agaffe abaganda erirwa gundi nani Kyakuwa lwa lugero linnya lya lugero mwalijjawa nga teryaffe it is Katonda Kyakuwa kyosiima so namwe mwali mumanyi Oluganda mwavaawo abaganda mwavaawo ife ate mwe mwavaawo ffe tuli banyolo genda mu history waffe abanyolo ffe tuzaala abaganda mutuzaala mutya nammwe okuleka okutwesa so bw'onoogera mu history oyo ojja kumanya ekituufu okay ndina omwami Kyakuwa Tolbert Ateni Ateni okay ffe kati tumanyi Teez yes erinnya Teez lyavaawo Teez it's basically company yange registered Teez Studioz Uganda era manyi nga bulaba nti Jackie so when naitandika okukola nalina library okusooka eya movies then nalina ne disco kati nga njagala okukola branding y'ekifo so nga ndeka ngolaba nti jazz something ngola Jackie nti jazz so being told that nanoonya that abbreviation so nensoka nenkola T''S naye nga ndaba tekikola sense so nenkola TEEZ but still coming as Teez so nenfuna Teez Studioz Teez Studioz awo wenyini awo omwami Teez akola mirimu ki mu movie industry nkola ebintu bingiko lwansonga nti entandikwa yaffe engeri twajja mu film ebiseera ebisinga besanganga nga olina okuyiga kamera tewali ba editor balungi so twali forced okuyiga ebintu bingi so I'm basically an editor the editor the cinematographer basically going to camera nkola sound I do sound design then ngojeko ebyo still tulina challenges zetwafunanga nga bolaba nti lights zitusumbua then film still manufacturing ebyo ebintu
camera, mataala, dolly, jib nga mujobira because ebimu ebiro ninawo samples byenkola. Sokoleke. Yeah. Okola ebintu ebimu bikozesebwa nga tuli mu shooting. Yes, because nakizulanga tubonaabona nnyo naddala mu Africa. We don't have money naddala mu industry. Sente zikyali ntimu. Ate nze njagala nnyo okukola ekintu ekirungi. So njagala bwe mbanga njagala short wegenda okufaanana. Sijja kulinda jibu ya muzungu kufuna short eyo. I'll go down, do research, nkole jibu nga bwefaananira ddala ate I achieve the same short. Okay, awo tugenda kuddawo. Naye sooka ombuulire, wayingira otya movie industry era wayingira mwaka ki? Movie industry guno mwaka kitambuza gwa 13. Ekintu mukirungi. Nze mu industry kati omwaka gwa 13. Namala university 26, Makerere University. So ne bantikira 27. And I'll be honest with you, sino nyanko mulimu. So I entered straight out. Wow. Don't natandika na film, but nali mu library. Then nava tokatandika kupiga editing, then to tandika kola film and all that. So that was roughly 28. Wayingiranga gwe nga toyina kibiina kyogambe kanneefumite mu kino? No. Natandikanga nze ekyanyamba nti bwe nava ku university nali mu kikuubo. Wali osomye biki mu university? I'm a social scientist. Okay. Nakola forensic law. Forensic law basically waliwo emisango egisinga egibaawo. Waliwo abantu betuconvicting nga nenga tumanyi their psychological bit of it. So I majored in forensic law. Yes. And the other side, I'm a counselor. Professional, I'm a counselor, but I don't practice. Okay. Director Teez, abamu tuyingiranga bazanyi ne tufuna emirimu emirala mu movie industry. Noyingiranga omuzanyi n'oyiga okukwata kamera kati okuzannya n'okusuula. Be ba DOP abamu betulina, be ba editors abamu betulina waneeno. Naye gwe tewayingiranga muzanyi? I'll be honest with you, film yange yasooka bali bagita amaziga gange. Natunda dduuka ogikola. Watunda library? Dduuka lyange mu kikuubo. Million zalinga 12. By then zali nyingi mu 29. Era mulimu Muzeirubowa yali nga main. Because my first time okola ni Muzeirubowa. Nagishooting ya kujja it was your first project? It was my first project. Naye yansumbuwa nnyo because nali simanyi camera, nali simanyi sound, nali simanyi editing. Kati company gye nakozesa yanseera nnyo ate ne bansumbuwa. And by then twali tushootinga ku tapes. So nga weezuula nti olunaku ng'olina gula buteepu buna buli kateepu kagumu kitundu olimu buteepu 10. Nina teepu nga 10 eza firimu eyo. It was really very expensive. So nakakananga firimu endemi okumaliriza. Yakulema. Era nagireka nali nzanye n'okuzannya. Naye yalinga director then n'angamba okuzannya toli mulungi. Era we nakoma. Okay, naye nga wayingiranga muzannya? No, najjanga producer. Naye nange nenjagala nzanye. Okay. Kati ekirowoozo wekijjawa n'ogamba kadde nyingire mu movie industry? Nina firimu ze nali neegomba. Nalabako abakyala baagala ki? Nalabako ensisinkano y'ebizibu. I was really touched on having ensisinkano y'ebizibu. Yankwatako nnyo. It was so touching. And by then Osman yalatambuza bigere yajjanga door to door. So yajja ku library yange okunguza firimu eyo. So when I nalaba firimu eyo I was like, I think I can also do the same. So jump inspiration in me. I'll be honest with you, in Sinkano y'ebizibu nze yasinga okumpa courage in the industry. Wow. Yeah. Nange nja kukola yeemu. It's actually one of my best movies till now. Okay. I'll be honest with you. Era kinuma nti Osman teyakomawo nnyo. He was one of the best producers. Kati okuva olwo wakola amaziga gaki? Amaziga gange. Amaziga gange. I was discouraged, I was disappointed. Okuba nti film teyaggwa. Nengamba ngenda kukola ekintu kimu. Sigenda kuddamu producing a film until I'm ready. Okay. Kati omaze okuproducinga ekulemye? Yes. Kati noddayo waka n'otuula? Okuva 28 natandika okwegiza editing because I was like, I'm going to be a good editor. Okay. You had computers? Yes, naina computer kaka music when I advance. It's a story empanvu. How I become an editor is really a long story. Okay. Nayenga it was funny because briefly nafune duka mu Majestic. Namvude ku Salama Road. Naye duka eryo mwali mu principles. Tibe bobanga oli omulala ekintu kyakikola mu dduuka tosobola kukikola. So mwali mu Asala music. Nali nsala music okusooka.
mwalimu movies naina library, that means I couldn't do the library. So nakakananga edduka ndyagala naye sina kyegenda kukola. So obongo ne bungamba gayi yayicho so mugamba nti okikola edduka olifune gayi ne mugamba ndi editor, but truth be told I wasn't. Okay. Yes. Kati osimbudde awo ogenze ku Majestic edduka walifuna otandise okweyigiriza editing. Project ki gye wasookerako ku editing? Music video ya mukyala amuyita Kisache. Harriet Sache? No, she's a gospel artist. Okay. Nenkolerako mwana amuyita Pitake, actually wali awo katwawo ku roundabout awo. Nakola video then nenkolera Golden Gate Choir. By then I was really becoming good because nayiga speed. Speed. And by then my editors bali batini. Actually the entire Majestic, Mutasa, we were only like 2 editors. Then Mwayola. So chatuyamba nnyo because I remember it was in 1 month na imazogula computer that I really wanted. Yes. Tosola utajigula nga muli babiri ba editors. Yeah, it was really by then akatale tekali so competitive like today. Ngakati. Kati kali competitive. Kati project otandikidde ku luyimba. Kati njagala ompeyo movie gye watandikirako editing. When tandika okuyiga editing, nayagala nnyo ku experience but I couldn't produce my own. Kati nalabako movie bali bagiyita Who Killed Captain Alex. Yali ya mukulu Muzei Nabwana Isaac. Yes. So nengamba omusajja ono mutomedde ntya. Nali manyiye matira but honestly when natuukayo bana munoonya paka wakaliga. Ne mugamba filimu zo nzeegomba. Ninja akolako naawe. Nangamba byonna mbikola naye sound yakola ki? Ansumbo. Ne mugamba ndi sounding iliya. But I wasn't. Kwegamba yiwanga wo mubiri buli wamu. Yes. Film ye Eyasooka bali bagiyita era munaso omujja film erimu mu China. Bagiyita batya ya Kung Fu erimu mu China. No, not Captain Alex. Ina film gye yazaakawo era bonna ogenda ku credits. Nze nakola editing sound. Yes. So when nakola sound nangamba actually engrading era akoko nenkola ku school ku amangu ago nenjigayigayo ku grading najagala. I remember yansasula emitwalo 5. Nali mugambye nkoledde bwerere but he appreciated. Nampe emitwalo 5. So nengamba I think I can do it. So when nataka kufuna emirimu mingi egy'aba filmmakers mingi. I remember VJ Junior yafuna omulimu gwa Happy Science. Oli kwa Happy Science aba Japan. Project hiyo nze nakola sound still. It was a very big project. I remember ila Junior Yange waka. Ile naina waka motoka kanyina kafulumyanga munene naingize yiye. Nayenga it was a very big experience for me because nakola ko nabasajja bakazala bwana abani. Abamani. And by then I was really becoming Wow. Omwami Teez DOP. Camera ojjo okujiga. Nafuna advantage. Though maso kyatwala kifuuka mu ekizibu abasinga abasomye katabo kange akasooka that is the Africa Filmmakers Dream kuliko omwami ali ku katabo ako. He was like a brother yansomesa bingi yasomera Philippine and nga teyematira so nze kyenakola actually nakwata emmeeza yange office yange nze nentula katebo akati nemuwa office yange mwalimu entebe nga nnungi ne mugamba ere office yo because nakizuula nga yalina bingi nensobola omuyigirako bingi. So yanjigiriza bingi bisere waliwo nga jamu shootinga campus jazz. I could go and set nenkwata ne light ne eva ngambera ku camera make sure shura ba settinga batya bakola kino so kyanyamba nnyo and every time I would learn something ngankubira bwaza muga kino kitukoze ne kiganyi tukoze tutya then ne mulindwa Richard awo by then tukola fenna era nga muga Richard oli ku set ngenda kawo ne ndaba changes eyo. Yes, so nagenda ndaba abache bakola nenga tako kyenkola nze napakisanga ne kamera n'uyu mugamba nayo omukolo nenga sina mukolo nganzire wange nenekolera omukolo nene shooting. Yes, so we shooting la no it's okay kati wamaze okuyiga kamera ogikakase movie kije watandikirako okugamba nti kati ngenze ku set nze DOP nyimiridde ku kamera. I'll be honest with you, projects badde nyingiko ne abana abasinga love and basketball abana bali benchinde eyo
nenziramu awo nenkolerako Isaac Nabwana zaali project zaali nga bbiri twali ffenna on set. Then music videos awo nazo zaali nnyingi. Nali nnyo mu music video naddala gospel akolera abayimbi banjuka awo abaali bawerako. Naye era nga sinakakasa nti nsobola okukola kyenkola ki. Naye nga ndaba nga Teez ebintu byo birungi omulimu gwo mulungi but still nga nyakweyongera kuyiga. Era n'olaba firimu yange nasooka okukola 2:5 era sinze nali ku kamera. Yes. Teweewa mulimu? Njagala nnyo okukola ebisinga. So nze bwe ndaba nga Jackie ansingamu ekyo ekintu muleka n'akola. Kinyumira nnyo okutuuka okufulumya omulimu nga tebabuuza ani yakoze wabula nga omulimu gweyogerera. Nga gweyogerera. Okay. Omwami Tolbert, ku nkofiira yo ndabako Hearts in Art. Hearts in Art ki? Hearts in Art is a foundation. Basically nagikoze mwaka yatandikanga expo mu 2018. Najja ndaba ebizibu bya industry. Abantu basinga some of us are selfish. Naye nze kisaga nnyo okubeera selfish. So najja ndaba ebizibu industry byefesinga. Kuba mbadde ku sexy nyingi. Nafuna obuzibu ne kampani ya Teez. Teez studio ng'abantu bamanyi Teez ng'omuntu. Nali nguzeewo ku byuma ebitinitini. Kati oli ajja n'akozesa omukwano Teez mpa kamera. Kati no togenda mumma nga Teez. Then too nga njagala kwawula Teez studio emirimu gyekola ne nga foundation because basically foundation eriwo ku assisting eyambako. Eri business basically ekola mirimu gya sente ate nga njagala nnyo okukola n'abantu projects naddala nga oku-assisting abantu. So when I start with my lawyers they were advising at least nkole foundation. So nagisooka nga expo wenasooka ntandise okukola amataala awo bikini njagala nseera ebintu byenkola ki byenkola. So naliko obligato yasooka okukola expo yange yasooka. Nene ngamba lwaki eno expo wenkola ebintu bino abantu basinga naye bikoze nga njagala abantu babigule. Never filmmakers tebalina bulungi ki basente. So nembeera disappointed mu nengamba ndekerawo bikola oba. So nengamba lwaki sikola studio nga basically ebintu byenkola bibeeramu bafilmmaker ne babikwanza sente ntini oba nembawo ne bakola. Nina bwe naliko yali premier ya Bagrateful. Actually bona bapromising amataala. Era yali yasookera ddala nakwata sente za milioni nga 3 nembawa. Vyo bambya nze kinuma olumuntu abantu tebabyogera ku bintu ebyo. Bituba boogera bibi bye tukoze ebintu tebakola ki. Naye nga olunaku lw'oli interviewinga Lutaako Metone Kayanja kikankane ne tiimu yaabwe ndoze lero kibabuuzanga. Naye nga bwe basookera ddala mu industry okureceiving set y'amataala okuva free of charge. Everything was free. Yes. So but basically tutukakuba na industry eyongera okukola ki okukula and tulina kuba ffenna okusobola okwekuza. Okay. Abalabi baffe abalungi aba Steve badde nsaba tugendeko mu bulango bwa bakama baffe ate era tukomewo ne omwami Tolbert nga tulaga ku bintu byakola Hearts in Art ebyefulumya nga yo. Tovaawo tukomawo programu yaffe Kitangaaza na Lumasi yaffe. Weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacayi ate nga ddagala kuba noti 7 noti 3 6 8 5 4 5 4. Wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. Kati wano we tuli omwami Tolbert wano tukiyite ki? Lino fumbiro naye ekyenjawulo ekiriwo nti abasinga bakola editing suit nga zaabwe. Neno editing suit ya Hearts bwe bw'oba ng'olina project naye tolina machines zikola. Genda shooting jangu booking time oba mwezi oba wiki then buli kimu mwekiri sound mwali buli kimu mwekiri program ziri full installed mulimu Final Cut mulimu Adobe. So gwe kyowulya kyoyagala ogamba nti njagala editing weeks 3 you come and go for that time
eno suit ya filmmakers because abasinga bagamba ate emirimu tetulina editing so we give you backup ya wakawo and everything so tuligamba nti ate waka yayise ate ki we've invested in so koleke omwa kwa backingira up yes no muwazi drive yes so we back up for you so that you don't complain of waka yayise to say that this is hearts basically it's a foundation kuyamba ka filmmaker okay yes natekawo nabakolerawo nti osasula emitwalo 5 for membership osasula membership emitwalo 5 no yingira mu hearts in us beba kamera ya mitwalo 10 kufuna ku mitwalo 5 hey beba editing ya mitwalo 2 kufuna mitwalo 10 as simple as that kino nga kyaludde okulabika yes and besides that tukola nti olaba sound card olaba keyboards we even do sound scores osobola okujja with your person or bweba tosobola then we have our people we do for you sound so movie ojijjawo ng'olina original scores at the same time ng'ofunye ky'oyagala nga buli kimu okifunye nga already eri ku CD kisoboka yes wow okay nga bwetutambula okugenda awalala mwami Teez lwaki tolowooza kutukolera house warehouse bagita warehouse production house production house tuzikozeeko abasinga abamanyi for the last 8 years by production house naye abasinga bazikozesa for their own advantage okusinga ate mwe bagenda okukola production so teyankolera nnyo naye nsuubira njagala kolera ddala this time the studios eziri fully equipped okay yes. Kati buno bwe butya zino slates abasinga abamanyi abakola slates so this is a slate ekyenjawulo kiriwo nti olaba eno logo ya company eno ya Teez yes. so bwe bojja ng'oyagalako logo yo yes olaba nti eno eri empty so katukole we customize for you okay. Yes, okola order netukastomizingira ate kano nga katini kukannaako yes mulimu abamu nga bannafu nagamba nze njagala katini akali portable so kati olina otunuulira aba clients bona kiki bakola kiki baagala ne okubeera clapperman obisoma obiyiga osobola osooka kubiyiga yes ekyenjawulo ojjaka ekyo balina nti bafilmeka bagamba nti baavu buli kyolaba ekiri wano kya scrap tewali kyengenda mu dduuka nengula everything is scrap neno slate eri mu mitwalo 15 kitegeera so olunaku bw'okola slates 4 oba 5 oba mu sentiment so lwaki tugamba abafilmeka nti tuli baavu nze ndowooza tuli baavu lwakuba ntusalawo okubeera baavu but we just have to be creative and we can make more out of it okay ku slate tuvuddewo kati ate kino ng'okiyitako kiki abasinga baagala okujja okukola sound scores yes this is where you do your sound scores wamma ndaba abayimbi nga bakola so yes abasinga but in studio basically eno ya film tukiva tujasanga muyimbi nti aze kuyimba it's basically for film and what's that yamu abaagala okukola exercise this eno light zikanagamba ezimu zino tuzeekolera byonna bya scrap this is out of scrap nti ososanga for example if you're going to do a TV series wetagetaala nga 15 kituufu kati bwogamba nti ogenda bipangisa ebiseera ebisinga so right now nkolerawo kaba munagamba mpayo samples 5 so this is where we normally do eno jib okay nga bwogiraba eno jib so kati eno okubanga shot zinene zawo as long as the area shots area shots video jib gano mataala izo lights nago gwagakola no zino ziva bweru kwa za misana zishotingadde twaganya combine ngebiseera ebisinga nakyesagambye nti eno twagagifuula one of the best prop stores kyetugamba props nti ebiseera ebisinga oyagala okufuna uniform z'amagye naye amagye government yetugamba nti sibeesiga because temuyina kifo no we are going into that mundu yes so tugezako creating a prop store nti in case wetaze mundu oli bagamba nti yagimisuse nze bamanyi gye yavudde you get it so that we can always stretch over and olaba bino these are ebyambalo by'abasibe we are trying to create more of that oyagala essimu ya 99 sasa ogamba nti jakenfunye essimu ya 99 oyinza gijjawo
But you want to tell a story, you are referring up back to those years. So, if you're looking at this, so in case you want a phone for office, when you come to hats in art, ogamba nti njagala simu ya mwaka bweguti, njagala walkie-talkie za banga bwediti. So we are trying to create something more to that. You want to simu mwagala kwasa simu ya kuseti omuzanya ina iPhone, so ne iPhone tasobola kukola ki tasobola kujasa, so we provide that tojabuzi and you pay for that. Nti this looks a very good phone, yeah, true, but in a movie I can drop it. So basically these are things we are trying to create. It is real, but who can give you their iPhone for breaking? So we are creating something of that kind, so that industry so called into abitufu. Wow. Yeah. So for those ones who want to have backups, Yakimoza waka yaise hard drives are there. So you come, everything is there. Okay. Bannange obali omulimu the reflector gwagikola ezo za naye onatukola ezo za bazungu tulinamu basemyekozo ajja nagamba nsagala bya wano njagala zabali, so twagala nnyo omuntu bwajja asobola okufuna ebintu byonna. Okay, endowooza mwami Teez abannyonnyodde byebyo Kitangaaza, yeah. ndowooza mulabye ebintu Hats in Art banaye byekola birungi nnyo okuzaama filmmaker ali eyo nga wandyetaaze ekintu ekifaanana bwe kityo, jangu waneeno ku Hats in Art abasinga mugimanyi nga Teez Studioz, jangu waneeno osobole okubeera nga wepangisa ku bbeeyi entonotono, si kyekyo? Yajja kuyamba movie industry kubeera ng'esituka okugijja ku level gy'eriko ate okugiteeka awalala. Tumanyi we tulaga tulabayo ate era tujja tutuukayo. Tujja tutuukayo, jangu ku Hats in Art mulabye jibu, mulabye slates, mulabye ebintu ebyenjawulo, mubirabye akudira mu luyimba taluwoomya, buli kimu akinnyonnyodde bulungi nga we kikola, ndowooza byonna mubitegedde bulungi. Tukyagenda mu maaso, jjukira programu yaffe ekitangaaza eteekebwamu ssente, vintage healthy care, mwogenda osanga products ez'enjawulo ennungi okuzaama ate nga zikola bulungi, trust me. Walala ulcers, oyina sinuses, oyina candida, oyina kwegamba ennyingo zikuluma, ebintu ebyenjawulo bannaaye products nnungi nnyo ate ku bbeeyi eya layisi. Tuteekebwamu ssente Shamia Shoe Store, gy'ogenda osanga engatte ez'enjawulo, gy'ogenda osanga zi high heels, z'ogenda osanga zi boots, z'ogenda osanga busandals, kwegamba buli ngato gye wandiwulidde nti no oyagala okuteeka mu kigere ogenda gisanga ku Shamia Shoe Store, ate page yaabwe ey'oku Facebook eri Shamia Shoe Store online. Genda osobole okubeera nga wabula yo eyambaza bakazi, genda osobole okubeera nga weefunira ku ngatto ennungi okuzaama. Kyagenda mu maaso n'omwami Baguma Tolbert kyakuwateni eryo disibo te aten aya bas mpazi bagamba batya bali kuwa eryo lye bagamba balite batya empaako ali eyagala oyiga olutoolo ke kaseera olunyolo. Yes sebo tukusanze olina emirimu gy'okola wano. I think this is editing. I'm trying to working on something. Geno project yo gy'oli mukolako kati premier yangu yes bagiyita bati movie bagiyita Specimen. Yeah, abasinga balaba bunjako yali horror and they thought it is your project, you're the producer. Yes. Wow. So abasinga balooza nti balaba bunjako and they thought nti yali horror. Kuno mbaleka ya horror naye with a different style. Enkuba mpya. Specimen. Okay. Specimen. Who agiteka mu sente? I'm the producer, I was the DOP, I'm the editor. Naye sinze nawandiika, although olugero nalurevising naye nga omuwandiisi wanzize nkolagana n'omuntu azza mpandikira Esther Nampewa. Era ye muwandiisi wa kawandiika bulungi bambi. Very soon nja kubeera etaaga mu program yange ekitangaaza ate kambuulire engeri story kazijjawa kakikola katya.
Okay, omwami told that. Olowooza kalowooza ki ke wandiwadde oyo eyandyagadde okuyiga editing? Omuntu agenda okuyiga editing alina okumanya ekintu kimu nti one, just like any other job, editing yeetaaga obudde, and two, abantu baffe abasinga mbadde n'abaana mu trainings abaana bangi. 2019 I trained over 15 editors. Sokoleke oyina essomero? No, kyetugeza gye tuli mu industry yaffe tetunakola amasomero ga film. So tukozesa bu space betulina ne tukola workshops ne tu training abaana ebintu bisobola bye tumanyiko editing kirwa tusobodde. Naye abaana abasinga omusanga nti nze kati ndi mu editing emyaka 12. Agala kujja weeks 2 akole byo akusinga ebyokola. So bw'obanga already okubeera patient, you're ready to research, editing is one way. Passion. And there is money. Such cool. Passion. Passion you know was passion is good. Naye said every single was what passion nti bw'omukulembeze ennyo so abasinga bera disappointed no kita. So nze editing nkola nga mulimu. Ngata passion no gufula omulimu because nze kyekindisa nze ndya mu film sina mulimu mulala gwe nkola. For the last 12 years ndi mu film. Nayi. Buli kenkoza akati ndiko nankakoze muki nkajja mu film. So to me it is a job. Birungi ki byofunye mu movie industry? Amazima gali nti mfunye emikwano. That is number one. Mbulamu njizuula nti ebiseera ebisinga kikulu. To me it is success. Nti ndabye abaana kumachana kila kumachana ngamba nti mfunye award USA naye nga you gave that hand. To me that is success. So when I see someone prosper, when omuntu nga alinya naye nga mbadde part of that, to me it is success. Ebirayinza obutabyogerako nnyo nti bankoze kino bankoze kiri naye nze buli ndaba munnange nga alinya eddala ku lwange, to me birabulungi. Yes. That is nice. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu movie industry? Obuzibu buli mu industry, well, ekintu ky'obuzibu nti nze mukosa challenge njikosa nga advantage nekinyongera okumuvinga maaso. Naye nga tukyalina obuzibu ne ba filmmakers nti obala kwa tuli baavu. Simanyi naye emitima gyaffe tulina enkwewa tulimu obuteyagaliza. Evans sibangamba abantu nti twetwaga okukola firimu ennungi tulina kukola co-productions because tetunafuna ssente zikola firimu tetunafuna ssente zikola firimu bwomu firimu nga nnungi tetunatuuka n'abalooza nti bakola firimu zibakola si balina okukola okitegeeza. So naye era buli mwagamba nze kati mune nakola ne gundi atanjogereko atanzibe. So tukyalina obuzibu obwo and I've met it because mbaddeko ne projects eziri joint. I've met the same problem. Naye kinyambe nnyo nti tudde kinjigiriza okukola paperwork because if you have good paperwork you can sort that out. Okay. Yes. Wow. Omwami Teez, mbadde nsaba tuwabemu kati. Bakunoonya onoonya kiki? No. Kiki oganye? Sina. Tonoonya, bakunoonya bunoonya? Tebanoonya. Oli mufumbo? Ndi contented where I am. Hey, you have someone. I have someone and I'm contented. You are contented. Okay. Embaga yaddi. Okwanjula twetaaga okwesiba amagomesi. Time whenever tuuse nga bwe tuzze mu program eno era nja kuyita gambe Jackie jangu tukole program kati yaki ya wedding oba yamanjula. Okay. Naye nga very soon. Very soon. Ate olina abaana bameka? Wala batogamba nti abaganda tebabalira baana. Ekintu ekyo kintami. Oba naffe. Buli musajja bwe nkyaza ku anedda. Kati nze ngenda tandika okubabala. Lwansonga emu. Tulina obuzibu mu Jackie jakugamba kino nti bw'okula kati ffe tukula turaisinga abaana bangi tumeetinga abaana bangi. Nkera ku makya ne nkugamba nti nina omwana omu mbanga agamba nti bali abaana si bange abaliwo boonoozaala turaisinga abaana bangi muraisinga as in for example senga nkufuna leero Jackie kale ngamba no Jackie senga nkufuna leero tubeere honest senga nkufuna leero ne nkusiima ng'olina Shania aba mwana wange automatically. Yes, aba mwana wo. So singa bampita ku TV ne mbagamba sinayo mwana. Ebiseera bisinga tugenda tufuna abaana bano ne bakitamu mwayawukana nabo.
Okitegera ng'omwana ono gwe gwamanyi ngani taata enkya agenda kulaba programu ya nga bamwegana. So I'll be honest with you, oba ntumbo oba ki nzigera mukola ki tebamugerera nzaalo. Yes, naye nga abasajja bano simanyi oba nkuzeemu. Tonzizeemu simatidde n'omulabi wange tamatidde. Ayagala okumanya baana bameka boolina naawe nedda tugambe kale tugambe nina abaana 5 naye ono yeyava mu nkumbo zange. I'm a father, real ladies. Nina omwana Chloe, ekyo banagambye nze daddy Chloe. Olina emyaka emeka? Sijja kubanga bakyala. Ndi emyaka 37 ngenda 38 kati. Oli kato. Okimanyi oli kavubuka? Jackie oli mwabi. Nze nze abasatu. Naye nga ekyokuzaala si ekikulu. Ekikulu lwaki ozaala ozaalira ani ozadde mwana ekisinga kuba ekikulu. Sokoleke ono gwoli naye contented ye mama wa baby. Jackie osagala naye. Okay. Just one thing, I'm dating, I'm seeing someone beautiful, and mujja mulaba wano I know. Bet you naye mu industry and you meet us later. Are you registered in Screen Actors Guild? Inza kwanga simuzanyi. Naye mu industry. Okay, ali mu industry. Okay, simuzanyi kati yakola ki? She's becoming a producer very soon. Hey. Ongamba. Yeah, akolawa. Hi, okay. Apart from Specimen, oyina project endala gy'okolako eyiyo? Currently, nina projects 2 this year. Yange, ng'oleese omuliro. Then in co-production emwazi series etandika January. Actually, zona za January, Feb, nina projects 4 already running. Ezabalala, currently I'm working on 5 projects already. As editor, camera person, yes, and zero ready by March. So it's really a very busy year for me. Last year, November, December, nakola projects in some. It's about filmmakers. So I'm always on set. I'm always working for filmmakers. Go over busy. Cheka no musente goyola mungi mpa kusente. Industry China challenges ayo. Ngayo. But I'll be honest, it's sente zikola ki. Mwezi. Akati nikajja. Wanze gwe mulimu. So tojja kuntwala ku set yolo zente ogenda kungamba nti. Sirina. Kale mpa akati nina yenga zene nkola but to me it is a job. Yes. So basubire bingi nnyo nina premium go kuna ya horror, nina premium go munana. For my next future. Then nina TV series Billy this year, one etandika January. Mwaka guneero So kiki? it is a very busy year. Yes. And I have 2 co-productions. Yes. Oh, sigwe munene. Ogenda gejjera ddala. Okay, omwami Teez Tolbert. Osibule kuba tulaba ate era okole ki? Obatumireko ne bwe wandyagadde okutumirako, otumireko mukyala. Family yange. Yonna. Okay. Yes. Mbagala nnyo. Then ekirala aba filmmakers mwenna mbagamba ekintu kimu nti muve mu ntalo tezituyamba. Tukole. And njabalekera principle mu sina kuba mukwano gwokola naawe. You get it. Sawa singa twaganya okulemeza omukwano in business. So, tuvuga ojasanga bagambe nti bagala tokolagala no. I don't have to be your friend to work with you. Kola no muntu bala ngenda kyosolo mujjamu. And then let's prosper. Tuve mu ntalo tezigenda tuyamba as filmmakers. Just my advice. Bw'atyo omwami Teez Tolbert wabadde njagala tumuleke ate asobole okubeera ng'akola emirimu gye ayina emirimu mingi egy'okubeera ng'akwasaganya. Bw'ate bwe tubeera wano eno olunaku lwonna tubeera tumuliiridde obudde. Mbadde njagala tunnyuke programu yaffe ekitangaaza mbadde na Almansi Jacqueline Queen's TV mwebale okubeera nga mwesubscribinga mwekumireko amaaso temukajjako programu zaffe ennungi nnyo ezinyuma ate ezijja buli kiseera. Beerako wekumireko. Bye. Mwerabe. Kitangaaza, yeah.